okutandikira mu ssaza Mawogola abakulembeze n'abakiise ku lukiiko lw'eggombolola ey'Emitete mu disitulikiti y'e Sembabule bawakanyizza ensimbi akakadde akamu mu emitwalo 20 ezibanjuliddwa nti ze zaakuŋŋaanyizibwa mu musolo omwaka oguwedde. Omusasi waffe Omulangira Jime Sekabiito yalina ebikira ku bino. Abakulembeze b'eggombolola y'Emitete awamu n'abakiise ku lukiiko lw'eggombolola eno babadde awali ekitebe kyabwe mu musomo ogutegekeddwa okubabangula n'okubayitirayitiramu ebyo balina okukola n'okugobera nga bakola mu musomo guno. Abadde omwami w'eggombolola eno Yusufu Wamiti ayanjulidde abakiise n'abakulembeze nga omwaka oguwedde bwe basobola mu ggombolola yonna okuŋŋaanyamu omusolo ensimbi akadde kamu emitwalo 2 nga bwe zaaweerezeddwa ku disitulikiti n'ejjako omutema gwayo ezaasigaddewo abakiise bonna buli lutuula baba baakufuna buli omu siringisi 2,000. Sipiika w'eggombolola eno Ronald Mundu n'abakiise bawakanyizza okubanga ensimbi akadde kamu emitwalo 2 ze zaakuŋŋaanyizibwa zokka mu byalo 46 so nga eggombolola eno erina obubuga obukuze omuli n'amaduuka amanene n'abantu abakola emirimu egy'enjawulo ne bagamba nti bwe kiba kituufu waaliwo obunafu mu bakulembeze abaaliwo n'abakozi ba gavumenti ne batasomesa bantu birungi ebiri mu kuwa omusolo nga n'ekirala abaweebwa omusolo tebaalabawo kintu kyonna kibasikiriza kuguwa olw'okuba tewali kye balaga wansi mu bantu. Ronald Mundu agambye nti kati bonna bagenda kusitukiramu okusomesa abantu ebirungi ebiri mu kuwa omusolo n'okubakubiriza okuguwa okulaba nga eggombolola yaabwe esobola okukulaakulana. Ku nsonga endala ensimbi eza parish model, Ronald Mundu agambye nti gye baayise nga bagenda basomesa abantu beeteekateeka okuzifuna baadde basomesa babategeezezza ng'amaanyi bwe gaabagwamu olw'okubanga ababasomesa bajja olumala okubajjako ebintu byonna ebibakwatako olwo ne bagenda ensimbi zaabwe ne bazijjayo bo ne baviiramu awo. Nze Jime Sekabiito ku lwa CBS wano Emitete. Ate mu ssaza Singo disitulikiti y'e Kasanda eyisizza ekiragiro ekikwata ba kontrakita abakola emirimu mu ngeri ya gadibengalye. Omusasi waffe Ssebuufu baana ba kintu abaddewo ng'okutwakunkumula. Abaweebwa emirimu egy'okuzimba mu disitulikiti y'e Kasanda bubakeeredde. Disitulikiti bw'eyisizza ekiragiro eky'okukwatawo bonna abagikola mu ngeri ya gadibengalye. Kino kiddiridde abamu ku baali baweebwa emirimu gy'okuzimba mu kitundu kino naddala abazimba ebizimbe eby'amasomero, amalwaliro wamu n'ebukaabuyonjo mu kitundu kino okubizimba mu mbeera etetegeerekeka gye bayise eyagadibengalye. Kino kijja mu mbeera ssentebe wa disitulikiti eno y'e Kasanda Kasirye Zimula n'agugumbula bonna abeenyigira mu muze guno n'ategeeza nga bagenda okubakwata babuvunaane mu mbuga z'amateeka oba si ekyo ne kontrakisi zaabwe zisazibwemu. Ategeezezza nti tebayinza kugumiikiriza muze gwa ngeri eno gw'aba kontrakita okuzimba ebizimbe mu ngeri eteri ku mutindo olwo ne balyoka bali ensimbi za gavumenti, ekintu ekiteeka obulamu bw'abannakasanda mu matigga kwogatta n'okufiirizibwa ebitalojjeka. Agasseeko nti bagenda bakwata babakube mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe okutuusa ng'omuze guno guwedde mu disitulikiti eno y'e Kasanda. Tukonfaminge nti ne laboratory ekkiriza nti guno gwe mutindo omutuufu baanyooma ekiragiro kino bagenda mu maaso na kuzimba. Tuzzeemu bakyekingako ennaku zino nga bazimbi batuuse ne corporate era mbayimiririzaawo tebongera kuzimba naye bazimbi babimenye nga tebakoze kino ne contract tugenda gisazaamu. Tetusobola kukuwa mulimu guliko ssente empitirivu bwe ziti nodda mu muzannyo era kuno okulabula eri buli ya contractor alina emirimu gy'akola mu Kasanda oba ozimba ssomero oba ozimba ddwaliro oba ozimba toilet va mu muzannyo tugenda kati kuwongeramu amaanyi n'okubasiba tugenda kubasiba. Contractor yenna alowooza nti ogenda kukola gadibengalye amagezi g'enkuwa amangu emirimu gikole walala tujja Kasanda. Ssebuufu baana ba kintu CBS FM Essingo. Ate mu ssaza Busiro abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu ssaza eryo omugombola Mumyuka wa Kiso ne Mutuba ebiri Kakiri nga bakulembeddwamu ow'eggombolola eya Mumyuka wa Kiso Edward Sserunjogi beeyanzizza omutanda olw'okusiima n'ateekawo enteekateeka ey'okugaba omusaayi gye bagambye nti egenda kuyamba nnyo mu kutaasa abantu be. Bino babyogedde bagaba omusaayi mu nteekateeka yateekeddwa Obwakabaka bwa Buganda okuyita mu kitongole ekya Kabaka Foundation nga bali wamu n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku musaayi mu Uganda ekya Red Cross era nga bawagirwa Kyabasafama. Abantu ba Kabaka bagamba nti babadde nga batuuka mu malwaliro ng'omusaayi teri naddala mu biseera eby'omuggalo. Nze Ssaalongo Kimuli Juma omuwandiisi wa CBS Fans Club wa Kiso branch nsazeewo gaba omusaayi ekyo kiri ku automatic kubanga osevinga bulamu tomanyi olunaku lusobola okukya nange ne mbaako gwe ayisirijja ku nze okutaasa obulamu bw'omuntu oyo. Ate ne Ssaabasajja yalagidde abantu tugabe ku musaayi
kwe kutaasa obulamu. Basa Abdussamad nzidde wano ewakiso Abalwadde kinga by'omusaayi okusobola okutaasa obulamu bw'abantu bangi atasobola kubanga bafuna omusaayi batalina musaayi kugeza nga abaana abalwadde abakyala ab'embuto abantu abagudde ku bubenje. Nyaluwedde Karo ekingabisizza omusaayi njagadde okuddukirira omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka okutaasa obulamu bw'abantu. Mu ngeri y'emu akulira ebyobulamu mu ssaza Busiro Dr. Nicholas Mugagga ategeezezza nti gavumenti yakumunyisa amaterekero g'omusaayi mu Uganda yonna kiyambeko okutuuka kw'abo abagwetaaga mu budde. Nga Uganda ekyayina deficit mu kuŋŋaanya kw'omusaayi ebitundu 2 ku 100 ate nga korona bwe yeegasseeko ne twongera okukiirira ddala ebitundu nga 36 ku 100 kubanga okweterekera omusaayi twakirekera abaana ba masomero so wakyaliwo obwetaavu bungi nnyo okulaba nti nno abantu tukitegeera nti buvunaanyizibwa bwaffe okweterekera omusaayi kubanga teri amanyidirwa agenda funa kabenje ate obw'embeera yonna yonna eneetaagisa okuba omusaayi. Awo nno ne nkubira omulanga abantu bonna nti ffe abaami osobola okugaba omusaayi buli luvannyuma lwa myezi 3 abakyala luvannyuma lw'emyezi 4. Okugaba omusaayi kuno mu ggombolola ya Mumyuka Wakiso wamu ne Kakiri kugenda kukomekkerezebwa ku ssaawa 11 ez'olweggulo lwa leero. Mu ssaza Buddu abantu abawangaala n'ekirwadde eky'ensimbu mu disitulikiti y'e Bukomansimbi bali mu kutya oluvannyuma lw'eddagala ery'ekirwadde kino okubula mu malwaliro ga gavumenti gonna e Bukomansimbi. Bano bategeezeza laadiyo Kyabasa nti okuva lwabalukawo obulwadde obwa lumiimamawuggwe bazze basanga okusoomoozebwa okufuna eddagala erikkakkanya obulwadde obw'ensimbu kyokka nti kaakano embeera yasusse obw'omulamuzi oluvannyuma lw'eddagala okubulira ddala mu malwaliro gonna. Kirabira John omu ku bakulembeze mu ggombolola y'e Bukange Bukomansimbi ategeezezza nti bafeffese mu bulwaliro bwa gavumenti bwonna n'amalwaliro amalala okwetooloola disitulikiti naye eddagala libuze nga kaakano gavumenti lyebadde bawa ku bwereere kati boolekedde okuligula ng'ate lya buseere. Ono asabye bekikwatako babayambe abantu baabwe bafune eddagala lino kubanga obulwadde buno bwa bulabe nnyo. Nganze ng'omukulembeze nafunye okusoomoozebwa waliwo abalwadde abakubwa olumbe bwe twandiise obw'ensimbu gavumenti ebadde bawa eddagala okuva emabega naye okuva COVID-19 lwe yajja gavumenti obulwadde obulala yabwerabira abakadde baffe tebakyafuna ddagala balina abaana baabwe baganda baabwe batuuse mu malwaliro ag'enjawulo eddagala libuzeeyo. Kubira gavumenti omulanga ne bwe gikikwatako yenna awulirize ensonga eyo kuba abakadde bange bukali kiseera babeera bantuukirira. Wabula akulira ebyobulamu e Bukomansimbi Dr. Katalu Fred Tumusiime bw'atuukiriddwa ategeezezza nti ekizibu ky'eddagala ddala bakirina ng'okuva mu Gw'omusanvu omwaka guno gavumenti ebadde teddangamu kubawa ddagala ng'amaanyi egatadde ku lumiimamawuggwe kyokka n'agumya abatuuze nti ensonga y'eddagala ekolebwako. Nga tukyali mu ssaza Buddu poliisi ekyotera ekutta abavubuka 2 n'abalala ne badduka nga bano babadde bateega abakozi ba gavumenti nga bava okukola ne babakuba wamu n'okubanyagako ensimbi. Omusasi waffe Sozi Sekimpi Lwazi yalina ebikira ku bino. Abavubuka bano 2 abakwatiddwa nga n'abalala bakyadduse kitegeezeddwa nti bakakanye ku Dr. Anita Kuddiza Nannyunja ne bamukuba bubi nnyo mu kiro ekikeesezza olwaleero ne bamuggyako n'ensimbi ezitannaba kumanyika muwendo. Mu kiseera kino musawo Kuddiza Anita ali mu ddwaliro gyali mu kufunira obujjanjabi kyokka nga poliisi egamba nti erudde ng'ewenja abavubuka abadde bateega abantu abava okukola ne bakuba emiggo ne banyagoko n'ensimbi zaabwe. Ebibadde bikyali bitaatera poliisi mu kiro ekikeesezza olwaleero n'ekwata abavubuka abeefudde abazibu ennyo mu kufera bannayuganda naddala mu disitulikiti omuli ey'Erwengo, Kyotera, Rakai, Masaka n'awalala nga babodaboda badde bajjako siringise emitwalo 7,224 mbwe bafunire epikipiki kyokka ng'ekiro ekikeesezza olwaleero abantu abande badduka. Mubaraka Sande nga DPC wa Kyotera agambye nti mbikwekweto bino byakoleddwa babasanze bali mu kutikka byabwe n'okuggalawo ofiisi badde bakolera nga bali mu kudduka. Kati enkyalira abantu bangi beye ku poliisi wano ekyotera okulaba nga bayinza okuddizibwa ensimbi zaabwe ezabaggyibwako abantu bano. Kwa CBS FM Radio Bujjajja nze Sose Chimpirwazi Kyotera. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwegatyo bwe gagenze tuddingana ku ssaawa 8 n'amawulire amalala tova ku mukutu Kyabasa.